bagala kuzeetunuzaamu. India, Pakistan bagala kuba nti bazeetunuzaamu. Kati jjukira nti Ssaabaminisita w'eggwanga eriyitibwa erya India gwe bayita Narendra Modi amagye gawadde nti ebbeetu okuliyakitinga nga bwe gaagala bwekyo ekyabaddewo obunkenke bukyali bungi wano naddala mu kitundu ekiyitibwa Kashmir. Amerika avuddeyo n'akuba amavi ku ttaka n'abagamba nti bannange mulekerawo obunkenke. Amerika bagambye nti temukiddamu, mulekerawo obunkenke. Abayindi n'Abapakistan babasabye Amerika bagambye nti saagala kuddamu kulya luyombo, saagala kulwanagana, kusinziira nno ku minisita ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga wa Amerika gwe bayita Marco Rubio ategeezezza nti ayogeddemuko ne Ssaabaminisita eggwanga eriyitibwa erya Buyindi ku sso wa Pakistan ku lunaku oluyise n'abagamba nti please maintain peace and security. Mu kaseera kano kennyini India erumiriza Pakistan okuwagira bamukwata mmundu abakola obulumbaganyi ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi oguyise ku kifo ekiyitibwa Pahalgam era okukakkana nga abantu 22 abattiddwa, abantu 26 nga bagenda maaso n'okweka nti boolyawo battibwa. Olunaku oluyise India yategeezezza nti airspace yaabwe bagigadde, tewali nnyonyi ya Pakistan ekkirizibwa kuddamu kuyingira obwengula bw'eggwanga erya Buyindi akadde kano. Amerika nga bayita mu minisita Marco Rubio bakubye amavi ku ttaka bagambye Pakistan n'ensi ya Buyindi babagambye nti please mukendeeze ku bunkenke. Eyaleero bwetyo bwebadde tubadde ne MTN Matovu Hudu kajja bikwongera ebyo bisigadde